vanilla alinge mwanyi nti abanya kaawa bali bunayira naye omulimi wa kaawa tateekwa kutwala kaawa bunayira ye mwennyini. Waliwo abagula kaawa ku balimi ne bamusunsula ne bamutegeka ne bamutwala ebweru. Ne vanilla okugenda mu butale obwebweru. N'olw'ensonga eyo oluvannyuma olw'abakugu okutalagga disitulikiti zonna 38 ezirima vanilla baatukoledde report ne batubuulira nti vanilla ajja kukula, ajja kubeera nga atuuse okukungulwa okuva ng'ennaku 27 omwezi ogwa Desemba okutuuka ng'ennaku 27 omwezi ogwokusatu, okuva mu Desemba omwaka guno okumala emyezi 3 okutuuka ogwokusatu omwaka ogujja. Nga bwe kimanyiddwa, kino kyengambye temumasasula, gavumenti yamala dde okubasasula era ebasasula era ebawana n'entambula ebatuusa mu balimi. So abaana beeyo temusasula balimisa bano era tulina abalimisa abamala. Ekyogamba nti bayinza okulya enguzi ne bakkiriza abantu abakungula vanilla omuto, tulina akatego ku kisaawe. Vanilla yenna ayita ku kisaawe, tujja kulaba oyo vanilla omuto. Kati gwe omusuubuzi ogulirira omulimisa akukkirize okukungula oba okugula vanilla atanatuuka, bw'onootuuka ku kisaawe gavumenti yayongeza emisaala gy'aba scientist, abanasayansi bafuna essente zimala, bafuna omusaala ogumala, ate tubawa n'ensako ebasobozesa okutambula okutuuka ku mulimi. Nze Lukandwa Joseph nga nva mu kampuni ya Ivan era nga tuli ba memba mu kibiina ekya Vanix. Ekinoomu bamanyi companies ze batwalamu vanilla mu ngeri nga kivudde ku nkolagana yaabwe ne kampuni eyo. N'olwekyo akatale koweekali wano ffe exporters weetuli tugula vanilla eyo ku balimi ne tumutwala ebweru. Ery'amaanyi g'enjuba nga liyinjika okusinga ebifo ebirala. Mu bifo ebyo vanilla ayengera manguko okusingako ebifo ebirala. N'olw'ensonga eyo ebifo ebyo tubimanyi era tubitunuulidde nnyo, era obeera ng'oli mu bifo ebyo vanilla wo nga mwengevu wano wenanjerera wano, temumuleka kwonooneka naye temukungula nga gavumenti taddeyo bwanampala mu kukungula okwo. N'olw'ensonga eyo mugende ewa omulimisa owa district, mu district eyo mumubuulire nti vanilla waffe ayengedde. Omulimisa ajja kujja ku nnimiro ayimirire awo bw'ati agambe nti kati kungula nga nkula, era olumala kukungula ajja kukubuulya ekiddako n'ekiddako n'ekiddako. Gavumenti bwetyo bwekola, tomala gakola bintu nga bw'oyagala.